Studios 256. Kale neewunya Nakamya ebigambo ebyo byayogera. Kwa tulaba Nakamya we yakula. Waggulu mutono, wansi munene. Yenna alinga ekita ky'omwenge. Bote basazeewo kati ngenda tandika kukuba bukubi. Ngenda tandika kukuba bukubi kati. Kino kitonkuba kati. Kumbaga kandirabye empalande. Eki? Ne bajjajjabo bonna gye bali ngina balondera bonna bakube mu kkomera. Fo omusaayi gwaffe tebagwepankirako. Wennyabo. Nze ku bya ssente zo sikyayogera naawe. Njogera na poliisi. Taata, okugyamu olubuto nga tuba tussa omuntu. Ekyo kintu kimenya mateeka. Ate taata olubuto lwange ndwagala. Natandya lwaki omumama gufaga nnyabo? Kati nkukube. Olw'okuba guli mwana muwala, kati totegeera buzibu buli mu kusula mu kkomera. Era omuntu akwagaliza okusula mu kkomera aba akwagaliza ntaana. Ne mama wa Natalie yanga yafayo. Nga n'omwana oyo muto tamanyi na maama we. Agenda kuva mu ntaana gy'atula embitiibwa. Bw'okozesezza amaanyi n'omanya gy'ali. Nedda. Ekyo kyenkugamba titukozesa amagezi. Baba nawe olinga wagira Dickson yogera ne ssente zange. Kati wema mpagira Dickson agende ne ssente zo obadde ngamba byaki? Onyambeko tumunoonye nfune ssente zange. Ekyo kye waaniŋŋambye kati mpuliriza. Yes. Sasa kula. Tulia kaa. Naye wewe wange wembeera. Walungi si wabi. Webale kuumawo. Katonda yakuuma. Era kituufu yakuuma. Kuba Katonda kyaterese. Tekivunda. Era Katonda bw'asalawo tewabaagaana. Kituufu. Era bw'agaana oyaba wakugenda mugiina. Ddala oyaba ajeemedde Katonda. Kati magezi kye tuba tukola kulembera mamawo abeera mu makati nze mbeera emabega. Ate lwaki taata? Tulina okukola obukumi ku nsawo mamawo gy'asitudde. Nabwono Ekyo nedda naawe. Bwe tulaba nti no tuba tulaga ababbi nti mu nsawo tulinamu eby'omuwendo. nnyabo totufuula basiru. Senga kyali kityo banka tezanditadde bakuumi ku motoka zaazo ezitambuza ssente. Tukole ekyo. Maama ate gwe ky'oba okola. Nyweza ensawo. Tokkiriza muntu n'omu kugyesembereza alina okugiyita okumpi. Ekyo kituufu. Kati naffe magezi kye tulina okukola tutambule nga tufunyiza ebikonde. Ate ebikonde byaki? Ze batuuni zaffe. Nyabo toseka. Tulina okuuma sente. Gwe magezi gwe mukumi asooka kulembera.
Mama Shakulu. Tomanyi empulira. Kikyati. Emmotoka eno gy'olaba nva kugisasula kati. Oguze motoka. Nva kugisasula kati. Mukama nga mulungi. Amiina. Lwakuba ekindeteramu okwennyamira mu mutima newankubadde nga nyina essanyu kyekizibu ky'omwana wange Dickson. Omwana simanyi gye yalaga, simanyi gye yabulira. Kati oba gyali oba mulamu simanyi, oba ali bulungi simanyi, oba abonaabona kwega simanyi. Kintawanya omutwe. Ky'omwana tokyeralikirira. Dickson ali bulungi ne Natalia bali mu nfumbo. Wangi? Ye. Mpulira bulungi? Ye. Dickson ali ne Natalia? Naye abaana babiki bye batukola bannange. Kyokka kimanyidde ddala bulungi nti nze ne Gatonnya kitaye wa Natalia tulina empalana. Kyokka ate n'agenda akwatagana ne Natalia bakola obufumbo. Munnange by'abaana bwebityo b'ebintu babiraba bulala. Kati gwe agamawulire wagajjeewa? Munnange nze ne Natalia twogera ku simu. Wangi? Twogera. Kyogamba Natalia mwogeraganya ku simu. Babeera wa? Babeereyo nakadingidi. Sikitegeera na butegeezi. Kati omanyidde ddala akafo wennyini we basula? Simanya watuufu we babeera, wabula nze kimanyi nti babeera nakadingidi. My God. Era kati kyogenda okunyamba Mama Shakulu. Kikyati. Nkusaba busabi Mama Shakulu. Kwe kunzuulira akafo wennyini we babeera. Oba nnyumba, oba kikomera, muzigo we bapangisa oba nnyumba zaani nyamba. Nyamba nkwegayiridde. Kale, nina kugezaako. Noonyereze wa gye babeera. Ojja kuba onnyambye. Naye nga tebinnyumidde. Tebinnyumidde n'akatono. Ofisa, tuza kuwabira mwami Gatonnya. Yasibisa mwannyinaze oyo n'amugyako ne ssente nnyingi ddala nti afunyisizza muwala we olubuto, ate oluvannyuma ne kizuuka ng'olubuto si lulwe lwa muntu mulala. Mwe mwabijjawa ng'olubuto lwa muntu mulala? Afande, omuvubuka mwennyini yajja ne yeerumiriza n'akakasanga olubuto olulwe. Gw'olina obukakafu ng'omuvubuka alumiriza nti olubuto lulwe? Ye afande mbulina. Bumbe. Joyce, ensonga yange eri eki? Njagala kuwasa. Obeere mukyala wange era obeere mama w'abaana bange. Kyogamba ebbanga lyo lyonna badde towasanga. Oba olina omukyala ng'oyagala wakubiri? Nalina omukyala naye ne mukwatira mu bwenzi ne twawukana. Bannange nga walaba n'omukyala atalina buvunaanyizibwa. Naye nalaba naye. Naye nze ng'omukyala ow'obuvunaanyizibwa nga sinnasalawo kiddako, badde njagala tusooke tugende twekebeza omusaayi. Twekebeza omusaayi? Kiki? Otidde? Tewali buzibu. Kaakati tugenda ddi? Wasalawo olunaku. Okay. Atulabe. Dickson, nsaba kunsonyiwa munnange. Ekyokulagirira Maama Shakulu gye tubeera naye simanyi nti kinaavaamu obuzibu bwe buti. Kati laba tokyagala kunnyega, wannyiigira. Nsaba kunsonyiwa mukwano gwange. Natalia, abantu ebizibu ebibatukako 9 ku 10 biba byereeta obutaba na mmezi. Kati naawe okugamba Maama Shakulu gye tubeera
obuzibu n'obunakivaamu weninyanga wekka nze nkubuulidde. Dickson weesigenze mama Shakuru talina buzibu wadde. Dickson gwe wange tonvaamu naawe mukwano gwange kati mazima ddala laba tuli mu mbeera yakwekweka kati naawe onve mu mazima naasigazaani bambi. Kakati mukulu Christopher nga bwe nagamba nti nja kuleeta omwami wange alabe emmotoka agisime tugisasule y'onomuleesa. Emmoloka baagiguze dda nnyabo. Bagisasudde kaashi oba osigadde oba bangi? Basasudde kaashi, nsigadde sibanja yadde 10. Christopher naawe yogera amazima. Ffe emmotoka tugenda gigula olaba ensawo eno ejjudde kaashi. Bye mbagamba ge mazima. Naye naawe olimba. Mama yagamba mutujja kujja ne sente tugisasule. Lwaki papa ugitunda nga tunatuuka? Nabalinda muludde nnyo nammwe. Kakati emmotoka ani agiguze? Mwami Njuba. Ani? Mr. Njuba yagiguze. Njuba? Njuba ki? Njuba ow'ekyampisi. Tufudde. Njuba ow'ekyampisi yaguze emmotoka? Yes sir. Tugenda kola ki? Kakati Christopher taata tukusaba otuzaale. Tukwegayiridde nnyo. Mukubire essimu wefuula omugambe emmotoka tokyagitunda. Essente ze z'abadde agiguze tugenda kubisamu emirundi egi. Nyabo, sikola bya kiyaaye. Bwe muba mwagala kugula mmotoka nyingi ezitundibwa. Mugende mugulemu endala. Wabula kasajja kwa katini. Kyendabye oli kazibu. Kati ku bigambo ebyo byonna bye twogedde kikyawe kigulemye okutegeera. Olowooza oli mugagga nnyo. Nze n'agatambula gampeddemu nazze neesunga kuddayo nga ntudde kati nga nziramu nga ntambuza ebigere. Mujja tugende. Akakati endagaano ngirabye ejja kukola. Naye mugenda kumpayo ku ssente z'amafuta. Oluvannyuma ogenda olaba bamwami Gatonnya gy'ali ojjo nnone tumukwate. Ssente z'amafuta ssente nga mmeka? Ssente emitwalo 10 gijja kumala. Ezo ssente nga nnyingi. Naye naawe emitwalo 10 mingi nnyo olwo gisinga giri obukadde 12 bwe twagala okununula. Kale afande, ngenda kusasula. Ekyokusasula kiyamba gwe. Naye nkubuulire, teri kintu kizibu nga kunoonya muntu mutuufu. Abatuufu babaayo naye gamba nti omutuufu okuzuula omutuufu nga si kyangu. Awo nange byantabula. Omutuufu azuula mukyamu. Omukyamu n'azuula omutuufu. Anti n'olaba embaga ewaka ne waliwo kawafuuka eddwaniro. Ebintu bya Katonda bizibu. Natalia, oli otya? Bulungi mama Shakuru, oli otya mukwano? Gyendi nnyabo. Kakati? Mbadde njagala kukuwaayo kasente kakuyambeko. Nsindike ku eno essimu? Essimu si yange. Essimu ya Dickson. Ate saagala amanye nti ninamu kasente. Kati omanyi kye ngenda okukola? Kanzigyeyo ewuwonzi noni. Ewange? Ab'ewamwe tebakukwate? Nsaba onzaala ogwokubiri okkirize ojje mu katawuni k'ekyampisi bwe tuba tusisinkana ozimpeeraawo.
kale neyanziza munange neyanzeeke kale nyabo aha kati mukitegedde njuba emmotoka yaffe agiguze ate nga njuba talina kuba na mmotoka ffe tulina okubeera n'emmotoka kati tukoze tutya okugimulemesa tugende tumugambe agituguze ezo sente zagiguze tumwongeremukko ekyo kibadde kikola kuba tuba tumuwadde bizinesi agula esinga ku eyo ate era nako tekasobola nakkiriza gituguza olw'empalana gye katuyinako akasajja kalina omutima omube ako akasajja kati tugenda kukola tutya anti kati lwe lukuŋŋaana luno tutudde kusala magezi tukoze tutya okulaba nti tumulemesa kati tufune omuntu agenda agiwa omunnyo muyiŋŋini effe naye agifiirwa ekyo tekikola kuba bagenda gitwala mu galagi bagikanikeddewo kati bannange ye tugenda kukola tutya kati mmanyi ku bintu ebi tukoleko kimu ekisooka tufune omuntu ow'omutima omubi agisoberera ekiro agikumeko ennaali ebengeye eggwewo kagifiirwe okiraba oba si kyo tufune omubbi tumuwe sente agende agibbe agitwale e Sudaani agitutundire abadinka bagula nnyo emmotoka kagifiirwe era ekyokujooca siri mabegawo naye ekyokugibba ndi mabegawo lwaki owagira ekyokugibba anti kasi singa bagibba ne bagitwala ne bagitunda akasente ako kaba katubeeramu wamma obwedde sikiraba olaba bwe tufuna sente ne tuzongera ku zino awo tuba tutuuse okugula emmotoka ensajja empanvu bwete engulumivu tubeere mu bireeka tutambulire waggulu bwe tuti anti olwo nga tumutunula mu mutwe bwe kuba kumuwandula malusi ogira bugizi bwoti mu mutwe mukawompe wetta kakati ekyokola mukimanyi tugende tunoonye omubbi nga bukyali tuyite mu bwangu diirwe kutusa kiwedde tunoonye omubbi kale mazima ddala laba enjawukana gye wateekawo tosobodde nakunzijukizaako nti yo nina okuddayo ku antinento kasita ojjukidde genda weetegeke nkutwale nedda ssebo tontwala genda okola emirimu gyo ate lwaki nga basawo batukubiriza okuwerekera ku bakyala baffe mu ddwaliro ate oba munnange wankyawa kati n'omwana yakukyayi ndeka ngende nzikka Banayi baneiba mukuliko eyo mujje mubatwaleko ntuule emmotoka tugende mubatwaleko genda otwale ku mukazi we yafa omukazi waddu ekikulumbaganya omuntu eyafa tuli baganda bannange nazzi kuno ng'omuntu bw'amala okufa tebamwogerako bubi kakati ekikuleesa omuntu eyafa kiki